Yes, nga liberation day genze bulungi nnyo eri ku Muwafu primary school playground Tololo district lunaku lwa mukaaga nze byonna nabiwoki byonna n'endaba ekyaliyo buli nnyo banafu abakavalinga mpoza NBS mwakavalinga bulungi nnyo banafu abalaba ma TV gonna mwakavalinga bulungi nnyo no sound yali efaaganamu olwasigina okuba nti oba waali walako luno President Museveni yatuuka leeti era yeetonda nagamba nenzizeemu leeti naye lack of communication naye tekijja kuddamu bwe yatuuka yatambuza maanyi nga bulijjo nakulaga mutina yakyalimu embavu zikyalimu n'alambula parade byonna yabikola bulungi nnyo of course n'atula mu mmotoka yenga bwotegeesaabiraba n'agenda atule mu ntebe kati awo entandikira okusomera ekyaliwo entebe eyeetegereza obulungi asooka kutuula mu ya Janet nagamba esiye neyange naddamuti nze saabiraba akati amaliriza ebinakalingunyuza ekyaliwo nanti nze saabiraba anti era kwekunyumiza nera bingi nnyo ekyalinkunyumiza era bingi nnyo ebyaliwo ebirala bingenda okuba nga nkumenyera group ezajja okuyimba twaziraba naye nina ekintu kyeneetegereza ebbaasi za president oba mubeera mu sentemeka wali ofunye ku bbaasi ya president ndaba nga alina engalo gyakola bwati waliwo abazitegese kati buli ajja n'ayimba oba ayimba ebyakisiro oba byakigezi n'akola ki n'amufuwa yenfuuwa ye okitegera ezo ebbaasi simanyi sentemeka era ziva ku ki era ziva ku nteze mu nsawo yaabwe mu nteze president bamuteerawo ebajeti ye yajja kugamba mu nteze nyumizanze bamasaabira kumba nga kutuuka abakumba ne bakumba bonna twabalaba waliwo tu yali omu era ng'emundu eriko akaso namulaba nga n'ebyako tadda ku parade kwaja kutukira saamulaba tadda badde nsaba bamuveeko akomaawo amaanyi akyageewulira oyo akomaawo sinyumiza ebirala munnange tugenda mu maaso n'okulaba n'ebyaliwo nze nalabako ebimu wamanyumya president nze nasinga kwetegereza speech engeri gye yali ayogeramu president yatusaba ffe bannayuganda tufe nnyo ku ggwanga lyaffe osinga amawanga gaffe ekigambo ekyo kimanyi oba ogambye fanye ku Uganda okusinga Obuganda oba obusoga oba kyeyali ategeeza fanye ku Uganda okusinga Obuganda bw'aba yali akigamba nze yali nga bafenye ku Uganda okusinga Buganda fanye ku Uganda okusinga kale trade gemawanga ndi Muganda n'ayongerayo n'agamba bw'ati tufe nnyo ku East Africa okusinga Uganda kati abangambye mfe nnyo ku mukago okusinga eggwanga lyange n'asembayo ng'agamba bw'ati tufe nnyo ku Africa osinga East Africa kambazeeko emabega munnange okutuuka bannaddiini omuyisiraamu yasaba mu luzungu n'oleetawo n'olusiraamu naye yasabira eddakiika kumpi 3 ne batuuka kwegamba nga batandika kukuba ngalo nakko kwegamba kwewunya byasaba ng'essaala komedi yali mungi ne muze ebbali munnange bagenda okuyita abasomesa baffe era ne Janet yasanyuka nnyo okulaba ku biita mazire biita yajja baaba nze saamulaba akutuse ekiviiri kyaffe kiri abanze nga tewabiraba naye nga namulabako biita mazire nayitayo omukuba yabita bakansalazi bonna aba district bonna nabagajja batwalako ku faamu ye demonstration farm bayigiriza engeri eyemayuge alinayo faamu yeyobucupa ey'obucupa eri eno luweero nayitayo omukuba ayogere musajja mukulu atuse okamulaba kyekyo naye bane ekintu kye bayita obuyinza buva eri Mukama Katonda kituufu ekyo tesho nogiraba omuntu ajja n'agamba nze nsobola okukola mbinsanga n'omuteeka ku microphone n'akutuka ate omusajja afune pressure nga president akuyimiridde wala gomanya ebyo nze omukolo gwange anti nze mbadde mbanyuma omanyi president ekintu ekyo si akasooko kyogera bwe yali mu iPod interparty dialogue for interparty organization for dialogue omukago gwo gutaba abalina ababaka mu parliament bwe yabasinkana FDC mweteetaba mujjukira bulungi obutale bwasigalawo nga bukalu yabagamba mumbuuze ebyokugenda kwange naye nze nga nkyalaba Africa tennatereera ate okyogedde bubi mawe yakyenaga
muli bwekyo nze ndi mbyafu anti mawe ye kyagenda kimuluma omanyize ne bomuli asogera nnyo nze saabiraba ebiriwa n'ebya iPod twabiraba kye nalaba kiri kimu mu by'omukolo gwonna nti baatulaga kifirimu ekibi ennyo naye bannaekibi bano ebyaffe mubiwulidde mwewomwe byabadde bitya. Stanbic Bank, moving forward. Stanbic Bank elabirirwa banka enkulu ya Uganda. Webwazibidde. Mami, kati omaze okusasula bufiizi naye ate bigenderako. kyakutidde wano ku Lubogola era ng'ogyeko kubasanyusa neera tuli baakuyambako abazadde abalina abaana naddala abo abalina ebyetaago by'okubazza ku ssomero olwo ng'osigaza fiisi zokka n'okuzaala abalala wetwogerera bino abaguuda baffe batandise okufeffetta amaka gammwe obwalo bwammwe obaawo bwennyini bw'okolera era singa onoosangibwa lubona ng'owuliriza oba ng'otumbudde ennene simba Lubogola wandyefulira ku bimu ku byetaago by'amasomero ebiddizibwa kati Lubogola eri abawuliriza baayo nga muno mulimu sabuni ekalaamu ebitabo wamu ne peeni nga kw'otadde exercise books kuli economy superior ne simba byonna okuva mu Namave Industries Limited kati omuwuliriza ky'otegeddwa okukola kyangu nnyo okwefunira ku bintu bino myumyula akalimiko kabera Obugola wandiwamu ku bannamukisa abaneewangulira ettu lino kati wova wano atoddewa. Kampala! January kurugongo cricket ofo Daudi Lutala tongoza oluyimba ulira Lugongo cricket ofo okuingira shilingi emitwalo 2 VIP emitwalo 5 ngabiri mukaga January mukono Colin Hotel ngari musambuluwero mu Kisawe ngabiri February mu Kisawe mubende ekyotera liyonga mwenda February hatembalala nga 10 February oloko Valentine nga 14 February mu Freedom City halina rema namakula shilingi omutwalo gomo wagidwa. AfriCell, don't be cheated. Travel tips obako obunaakuyamba okutambulira ku nnyonyi ng'oli musanyufu. Singa oba ogenda ku lugendo lwonna kyandibadde kya buvunaanyizibwa okufuna engatto ennungi eziwerako kubajjukira ku lugendo lwonna kubaako okutambula. Weewale engatto eziyinza okuleetako obuvune ate yagala ebigere byo nga bwe weeyagala kuba bijja kuyamba okutuusa mu bifo eby'enjawulo ebinyuma. Nga bukutuusibwako Fly Emirates, more miles for your money. Sasanya essanyu lya Christmas mu ngeri ennyangu ng'okozesa Easygo card okuva mu Shell. Giswayipinge buli lw'okola shopping oba okulya ekyokulya n'okugula amafuta ku ssundiro lya Shell lyonna ofune ebitundu 5 ku buli 100 ebikuddizibwa ku ssente z'oba okozesezza. Eyasuze mu kyalo kulikayo. Ayamanye yasuze wo. Ewulugumu okusinga bwetandikira mu myaka 2 gy'onyumirwa Mugabishka 19 katekola sample za temo y'okumachatukana masana binsanga wano. Good morning. From the east to the west when I'm moved Anjina Webwazibidde. Ay 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 ay. Ola satine wemanda gadola kwano senavya samba. Oh mi wa mapenzi walai dana wanonga kati tena je only musuku. Oh melela 70 only musuku. Zendi wako kipinga kukubenga kubenanga namalo kuba woninga atakwata komu kubechinja. So let me love you with fire. I don't deserve you with fire. Let me love you. Let them say I don't deserve you with fire. Nimewasha viwana nimepiga deki 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 tabia zako nzuri unafanya keti 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 sayo natole yochimanye tena wanziba ndechi Uganda chichusa from Moscow to Zanzibar. I give you my heart, never treat me bad. Yakwaka sikuliato kale mama bukozoto kwagala I need your love wakale byange byechipendala kwagala I need your love wakale byange byechipendala. So let me love you with fire. I don't
akasisa satu FM FM radio simu program edembe ono muzana love you carry the scario muzana batubo yinina abiro muzana tabera abamuwasiza abera mu kinaawo linda tembuza bayi nalinda byebiruma nayezigota tetulikavo abanga bange koyikoyindye kulwomukaaga ab'emidaali baalabwako nga gibaweebwa ekyanyumidde pulezidenti okutugamba tulekeraawo okwagala ennyo obwabwangaffe mawanga gaffe twagala ennyo uganda yonna era yagambye tukomyawo okwagala ennyo uganda yaffe twagala ennyo east africa kyokka yagambye tulekeraawo okwagala ennyo east africa mutwagala ennyo ate africa tebinsobedde kati abazaaki Magic Mount Active Premium White Detergent sabuni w'obuwunga akolebwa Bidco Uganda Limited mukoza alimo itabuse abasomesa n'abakozi ba yunivasite Makerere n'abagobwa bagenda kujja bagasinkane n'akakiiko bali mu kusala mpenda kulaba nga abaana baddamu okusoma abaana batusuubiza ekyekango tetwakiraba enkyukakyuka zize mbedi masita era wetwogera nkaga mwenda bakyusiddwa mwe mulina omukulu ali mukaga w'emijjukiro obulungi yali mukavuyo k'ekibulimbu akabasanya abawala bamukanyuza embale lukiiko nga nonene parliamenti y'Emmengo egenda kuddamu okutula n'olunaku olwaleero bakubaganya ensonga ebirowoozo kulya enguzi wano mu ggwanga eggolo abaddemu akabuguumiriro Betty Kamya agambye talabangayo mukulembeze mulungi nga President Museveni Betty Kamya agambye Museveni yava mu ggulu yaffe empya y'ejjinja bannange kurakisezi giriko tetugitegeera buli agiyitawo atambula yenna yeegendereza temuwakanya nkola za gavumenti kubanga ddamu eno bayinjini abavudde ne batuwa ekirowoozo bayina kye bakyatesinga okulaba nga tebannateekako kakolansi kato poliisi netandise okuoditinga abantu abajasi baffe abagenda mu Somalia babala ebyokulwanyisa bye batwala ne bye bakomyawo buli muntu onyonyola lwaki watwala emundu 3 wakomyawo 2 bwe abasirikale abasinga batandise okugwamu ebidoomosi Justice ne Constitutional Affairs Minister mukwano gwavuga mmanyi obulungi nnyo otafiire asonyiye bonna abamuja mu parliament side z'eri empoze Ruhinda County ne bawa retired Captain Donozio Kahonda abagambye enkomeo tukolagane bulungi nnyo tusobola okuba nga tukolakulanya mpozi constituency yaffe akomawo minisitule y'ebyenjigiriza eweze bunnambiro okuddamu okutwala akaveera konna ku ssomero era okuddamu okusanga akaveera nga kali mu kompawundi y'essomero Edmansita agenda kwatibwa mikolo gy'ameenunula egyali saidi z'eri ekabaale omugenyi omukulu yali omukulu David Bahati n'alabula abavubuka baneemulekerawo okudda mu bintu bya people power kubanga kano akabinja akajja kagenda kubeerawo akaseera katono tuli kumpi nakajjawo muwangire empoze NRM muwawalalalala
Magic Mount Active Premium White Detergent sabuni w'obuwunga akolebwa Bidco Uganda Limited mukoza alimo mubyogereko ebisanga wano mu bisanga wano tukasandeyo mugere badinga tubabalala nnyo ne tukuleeta enjiri ya Waista Magic sabuni wabunga okupambana fa Bidco balese nate kyakkabi kye bayita Waista basopa naye muyitirivu nnyo wanigeze supermarket bamaduka wonna olagala osobola okuba nga obyefunira ebyo bijja kuba nga bitedde naawe ojja kwewunya ogambe kale Bidco bulikyo ekintu kino tubadde tekimugamba naye nga binsanga nekikuwadde mpozi matugo olabike emutino kiko omwana agenda ku ssomero Waista Magic Waista basopa ajja kuba nga mukoleko ddala bulungi nnyo uniform yonna emyansa emyasane nga mulimu n'akawoowo akayitirivu super set adhesive tire cement ne ground cement ow'omulembe ekika kya CFT asiba tiles nezitabambuluka asiba ceramic granite ne porcelain tiles musanku Wilson Hardwares miles mukaaga yaza road Wilson Hardwares na Lakede na Kasero Hardwares wonna endala mu ggwanga ojja musangayo 07058255 yesimu jjo kuba ojja kumanya ebisingawo banafa roofings ate balese enkola endala ate bayitirivu nnyo balese AZ Colored Iron Sheets amatigandu galimu aluminium ne Z technology ebatiri wangala emirundi 5 kusinga batiri ya bulijjo teritalaga teritabuku mu nyumba ate nga lijira mu colors designs textures empeterevo over the last roof sunning round the roofing strength of a nation 080020 mu 00 yesimu jjo kuba kumanya ebisingawo ebyo bijja kubanga bitedde bulungi nnyo Sylvia Namono nalungu gambo lyo ku CPS aliyete salongo muli bulungi nnyo pate yafe yawe lunaku lwa Friday tubasuubira abantu tubabuza kubinsangana baba mwebale okuzuuka naffe ekyakabi nnyo tulina omupyando za bamulabe nakawesibiyana yatuse ku group yaffe namulabye ate ekyo nakikoze because of you nenamba tunendeka tulete mukwano gwaffe ekintu ekikwasaganya nabona essaawe nabatuluniza lubogoleza katovize ndi Kayunga Sauda agamba tewaliko nabugere mpozi restaurant wali Kayunga tubabuzako nabonna abatuuliza mwena tubagambe mukola kya bodenya abatuta abana ku masomero mwemanyira lubogolo simba ffe tugambe tugenda kugaba mpozi scholastic materials ebyo bigenderako simanyi penny simanyi kikwatagana byebyo byonna tugenda bigaba kubanga twekwasaganya n'amakampuni okuba ekyo tukijjawo gwe Music lubogola simba ojja kubanga owewunya omuguda affe kyekyo abagenzi bu David Lutalu mwebale nnyo akyatambuza mpozi ekintu ekyo nabonna gye mwabadde mwena tubagamba ntino kya bodenyo abange naye RDC ki omusajja gwe bayita Abubeka Kaduna Birubega mukyamujju RDC we Napaaka yadda ye mukiisa wa president mu kirundi ne Napaaka kati ayogera nabo lulimi kyo Lunapaaka yavudde n'agamba abantu baayo abakalamojja yagamba abakalamojja bane mbega lidi temugeza ne mwesiriwaliza wano temwegata ku Bobi Wine naye kunakola liberation kyogamba bona abagezi kubane mukulu bahati kubanga emikolo gyabadde mu bitundu ebyenjawulo bwe yagenze Kabali ye bagambe people power temugigatta kandi kati ayinza okuba ya assignment eyabaweebwa era ekiraka kyajjidde musachula mugende nga mugenze mubunyisa enjiri abantu bave ku aliyo omukulu teyakyogedde nako kati aba atumya yayogere bya bulimi bagiyita bati ekyo buli omu abeere nekatalaali era nagamba temudda kulyange kubanga nze mmanyi neobikula ebitabo nze mmanyi eryange nemwe olina okuba nga olina ekatalaali naye bo bali batambuza people power yonna kati oyo wakulu ate lumu bayinza n'okuba beetumiza abange balukyali awo baabano basabye omulanga gwakubiddwa eri abantu bonna bannayuganda tukusabe tukubirize abachina bajje wano balambule bajje balambule tukulakulanye ebyobulambuzi nga abachina bajje gye bagenda okuzimba waliwo kampani y'abachina gye basazaamu tetukiriza na mulembe oba gye bawadde neddiiro okugenda okuza ate gye bakkirizamu kino kati yatuukiriza omutindo gwanoze kati yegenda okuzimba akati tubalina bangi wano batukolera ebintu abachina tubalina bangi basuubula ebintu katwetaaga bangi balambule nenze nekirala naye mu myaka nga 2 abaana bajja kutusobola biko abachina bajje naffe ffennyini tugenda okuba abachina bajje ku baana baffe abachina bagenda kulusoma ku ssomero bajja waka tebamanyi Luganda na Luzungu tulina kuyiga Luchina naye tubawaseeko abachina nze kyendeesa akuzaaliyo ekika kintu ki azaala omuchina muganda waba abachina abambi bati kuliko asobola okwetika omusajja omuganda wa
Mr. Magic Mount Active Premium White Detergent. Sabuni y'obuwunga. Akolebwa Bidco Uganda Limited. Mukozi alimo. N'amagezi ategeere. Omusiru asiwaye ddala. Zukuka nawe wanone bisanga wano nawe 12 mpaka 4 asubuhi tabasamu tete pepe wewe usigeuze. Zukuka nawe wanone bisanga wano nawe 12 mpaka 4 asubuhi tabasamu tete wewe usigeuze. Omusajja emikolo kye gimukoze sikirabangako kuba ntakyayogera simenyi obaibani mwenge kika kyono gwe yanywedde. Enjiri ennongoseeme yabinsanga wano nga bwewandiikibwa mu bitabo byaffe ebitukuvu eby'amawulire. Olwaleero evudde mu kitabo kyaffe bannange ekitukuvu ng'egamba bannange Michael Jackson bamulengeddeko mu Argentina ng'ayimiridde abatrafiki ne bamulengerawo ne mu supamaketi. Bannange abantu abafa bano ekitegeeza bakyaliyo kubanga ban'ebyewuunyisa. Bagenze bamubuuza Michael Jackson waki watulimba mutino waffe ate ng'okyaliyo. N'abategeeza nze nayagala nnyo Michael Jackson nyambala nga bw'ayambala ne byonna masiki zonna nze nzambala naye nze amanya gange amatuufu nze Blanco Mamanya. Boy, Wono kisi kuba ennaku era nga kyewuunyisa naye sigenda kukyesibako nnyo kangende ku nsonga ya sipiiki ya pulezidenti atwegatiramu nga kwaya nga tugamba nti waliwo abasajja botozanyisa nga Yoweri waffe yagambye twagale nnyo Afrika osinga Uganda kyanemye okutegeera Museveni abaza kiki ze ndaba kyakwesembawo ng'eyodda afuuka Afrika. MTN Red Best Solar etutte binsanga wano okuwummulamu goba enzikiza ne sola esinga ku bbeeyi esoboka. Nyumirwa solar power empangazi ne garanti ya myaka 3 ku Red Best Solar Systems zonna. Buuza ebikwata ku Red Best Solar Power ku dduuka lya MTN erikuliraanye leero. Sasula ko deposit wa $1,900 olwo osigale ng'osasula sengi 7 buli lunaku. Red Best Solar Power kino kya ddala. Essaawa zigana kuwera emu ey'okumakya ne Super 3 zanya era owangule. Are you building a house? Are you growing your business? Securing your children's future? Then make a savings plan and then stick to the plan. So for the gateway, I got it. Movie said my money, my money. My money. Don't just save. Save with a plan. That way you can have a financially secure future and avoid borrowing to pay for necessities. Katubanjulira obuwunga bwa Supreme obukira obulala okuwooma ate nga bulungi eri omubiri gwo olw'okuba bulimu vitamin ne minerals. Busangibwa mu supermarkets ne maduuka gonna mu ggwanga. Obuwunga bwa Supreme bukolebwa Mandela Millers abasangibwa ku roundabout y'e Busega ku luguudo lw'e Masaka. Supreme Flour, a product of Mandela Group. Eno yasimba news. Buli wamu amawulire we gaba. Gonna agesiika ku ssaawa eno